Anything media. A slow program, The Earthquake, Obunkenke, one Okufik Media. Mbu asesa abantu aberi ni baronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino siya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamucha wa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye se mu bubi bino siya kuyimba munange buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa webale kubeera nga okyali kumutwala haja kutumya mishafi kulanga aza kubuzaako programu yaffe The Earthquake obunkenke otogera ku nsonga zonna ezigenda maaso ku ggwanga ne tukutuusaako biki ebibadde mu wiiki abingi nnyo byosobola okuba nga ate otunuulira wiiki eno akakwenza akoze amawulire oluvannyuma lw'okuwa omugongo gonna amawanga mayitirivu ate nambibwa passport tali mu ggwanga eggwanga yalifulumise kyoti eggwanga lituuseewa ebyo byonna byakubeera nga ate tutunuulira mu programu yaffe eno waliwo n'omukyala yatulugunyiziddwa ng'akwatibwa kigambibwa nti yazuuliddwa nti akukusa ebicupuli tugenda kubanga naye nga tumwogerako batusasira baganda baffe ab'Iteso okuviibwako kabaka waabwe ffenna abeera kabaka noza tujja muyita kabaka waabwe atusaba omwoyo gwe omukama gulamuze kisa abasoga aye nabo bali mukujaganya okubeera nga nti batuuse ku myaka 83 nga obusoga buli mu ggwanga lino Uganda n'ebirala bingi bisobola okubeera nga biri mu wiiki eno tugenda kuba nga tubyogerako President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'abeera nga ati agamba nti aba FDC ne NUP engeri gye beesambye IPOD bamibwe ssente eziweebwa ebibiina ababaka ba Parliament mu ggwanga Uganda Oweekitiibwa Jacob Oulanyah ali bweru w'eggwanga naye amawulire amalala mangi atugenda kuba nga ate tugogerako pana yaffe ennene eratandika ne kansala Ronald abamulizeeko abalungi batulaba ku Fik Media twagala okubalamusaako ate era n'okwebaza Omukama Katonda asobodde ate nateera okutukuma mu wiiki eno tuba nga tukyali balamu ekyo nno kyamaanyi kyattendo kubanga abantu bangi abafunye obuzibu mu wiiki eno ate abafudde naye olwokuba nti tukyali balamu obaolyawo kyettaaga ne twongera okutendereza omutonzi wiiki nga bwetambudde wiiki nga bulijjo kati mu Uganda tekyali kyamaanyi ekyogerwako okugyako okutulugunya abantu ne bannansi ba Uganda ate nga kukolebwa gavumenti obaolyawo eyandibadde erina okukuuma abantu abo awo buno ffe nga banankyukakyuka twongera bwongezi kwesiima wankubadde abantu batulugunyizibwa naye abalabyeko n'abasomyeko ku history ebyo ebimu ku bikulembera gavumenti enaatera okugwa era enaatera okuva mu buyinza naye twongera ate era okunakuwala olw'abantu abatuvaako mu maaso muno mu ggwanga naddala nga omukulembeze w'ennono w'Iteso be bantu abadde basobola okugayidinga eggwanga lino n'okuwa abakulembeze baffe kiki ekituufu kirina okubeera nga kibeerawo mu ggwanga lyaffe lino okutwaliza mu wiiki bwetyo bwetambudde ebisigadde ndowooza tujja kwongera obikubako ebirowoozo wetugendera mu maaso eno Amen. Neyanzanye kansala President Ronald Kanyende wa Democratic Party kansala Musa neyanzanye moderator waffe era neneebaza abatestes wamu n'abatulaba Fik Media amanya n'eddoboozi Kibirige Musa kansala wa Democratic Party era mmeeya ddako
bingi byogeddwa era akuddira mu luyimba tatyaduwonya era sijja kwawukanako naba moderator muni muganda yange beeyogedde bibaddeyo mu wiiki eno weewaawo ekisinze okunkwasa ennaku ye mukyala eyalagirwa gutwalabako mu katangi ng'atulugunyizibwa nga bamulimisa emmotoka z'abantu drone naye byonna byonna tubikwasemu era nga wayogedde ndowooza ezo ezimu ku obufuuli tuziyita signs and symptoms eza gavumenti enaatera okutusiibula oyogedde esebwa amina neyanzege bwatu ye bwayogedde kale tunambulira mu program kangende ewa musomesa NRM moderator neyanzege signs and symptoms oziwulidde owaayi abadde alina kyagezaako okubisaawo ndowooza bane ab'ekitiibwa abatulaba era abatuwuliriza muli ba mulembe nnyo era tubeebaza nnyo kimpa essanyu lingi nnyo bwe ndaba nga tutambula ffenna nga tuggusa ensonga ezigenda maaso naddala ku muntu wa wansi birungi nnyo ebiri mu ruling party that is NRM era amawulire malungi era tujja kusigala nga twogera tuteesa tugezaako okulaba nga tunyonnyola bonna abatuwuliriza n'abatufolowinga omulamwa NRM gweriko omulamu ogwo gw'okubeera nga tukolera wamu ate tulabe nga tutereeza ensonga tumwebaze Richard erinnya era ndi sekama w'abakansala mukazi owadde yonna yonna aba NRM amazima gali nti omulimu tugukolera ddala nnyo n'amaanyi era olwaleero mbaddeko n'abazadde abamu abaana bali ebitaano mbadde n'abazadde nga twongera okutereeza ensonga za kuregistaringa abaana information yavuddeyo era nekirambikibwa bulungi registration process nga bwegenda okutandika sente zino sasulwa twogeddemu tuwayizaamu bingi nyo byetukkiriziganyiza netugamba nno tugenda kutambula tulabe nga ekyo nakyo tukimaliriza P7 senior 4 senior 6 tulabe nga tutambula ng'oggyeko ekya Jacob Olanya okuba nti mulwadde owennono mu iteso okubeera nga ate yatuvudde ku maaso kiki kyolaba mu wiiki ekitambusiza bulungi ekitambisiza bulungi omukyalo oyo abadde nnyo ku mawulire yatulugunyizibwa era ffe nga NRM tujja sigala tubuulira abantu nti omuntu yenna obeera abantu bonna aba akola ekintu ekisiigeko NRM oba gavumenti yaffe eri mu buyinza gye twalondera gye tukkiririzaamu abantu abo tutaddewo embeera okulaba nga tubalaga ensi yonna tulabe birubirwa ki bye baliko kubanga ekyo si kya buntu amazima ddala omukyalo oyo kyatambula nnyo era nze ng'owa NRM okufaananako ne bannanga ba NRM ekyo kyo tukitaddeko eriiso nnyo ejjogi olw'ensonga waliwo abayisaawo ebyabwe ate ne bamaliriza nga gavumenti yeyalondebwa abantu ate bateekawo embeera etategeerekeka tugenda sigala nga tukanudde amaaso tulabe ng'embeera ezo zonna ziggwawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda mpozi katono nnyo ababodaboda nsanyuka wamu nammwe finally mwagguddwawo mukole naye era njagala okubuulira bannayuganda tusigale ng'era observinga SOPs covid akyaliyo tusigale nga tutunula tusigale nga tukola kibye tulina okukola ekonomi yateerebbwa naye ate tuleme kwesulirayo gwannagamba tubeere nga tuteekamu obuvunaanyizibwa tulabe nga ekonomi ate etambulira ddala ebustinga nnyo bingi ebibadde bisigadde emabega naye nga pulezidenti Museveni akyakutte enkasi eyalondebwa tusuubira nti buli kimu kigenda kudda mu nteeko naye tugoberere SOPs tulabe nga tutambula tweyanzege kangende wa deputy mayor neyanziza mugibeta abalungi abatulaba fake media tubalamusizaamu ennyo weewaawo ensonga nyingi ezitambudde mu week tetujja kulemwa kusaasira bannaffe abateeso olw'okuviirwako emuli kyannaku nnyo nti abaganda edda omanyi nze ndi mwakisi wa mupiira batugambanga nti ku kyalo tekufa kakadde kamu
oli yakalana ne tulabye nga okuva Mutebi lwe yafa abantu bangi bazze bagenda awo ekitali kirungi mu ggwanga lyaffe kuba tufiirwa abantu oboolyawo ab'omuzinzi mu ggwanga lino. Wiiki ebutikiddwa amawulire ag'okutulugunyizibwa kw'abantu mweno muli ku mukyala naye bantu bangi twongera buli lunaku okufuna information okutulugunyizibwa okw'amaanyi era twayongedde n'okulaba obunafu obuli mu security y'eggwanga lino. Mukulu Kakwenza bwe yabadduseeko n'agenda oboolyawo ne passport tagirina ne tusigala nga tulina ebibuuzo bingi nnyo oboolyawo bye balina okutuddamu bannaffe bano abatugamba nti security yamaanyi y'omuggwanga. Bingi tujja byogerako mu leeta nga bona butugaidinze naye nga bingi ebibadde mu buli. Amina teyanzege kakati okusookera ddala kantegeeze mukwano gwange Deputy Mayor nti ebiseera ebisinga nzizenga neŋŋamba nti olumu tukebettere lunene nga tufiiriddwako omuntu omulungi nga Muteebire nga Imulimuli naye ng'ate mwana wattu ne Katonda omunenya kitono naye ayagala balungi. Kakati waliwo omukulu fenna bwe twesunga okufa kwe netamutwala ategetumulemu katono tugenda kubeera nga ate tutandikira awo. Osuwa program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media. batekeye katono bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Bino si bya kuyimba munnange. Buli Lwomukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutussaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki. Togisobwa. teyanzege ago wena yakyaliko buli omu atubuulidde engeri ki wiiki bwe mutambulidde okuggyako musomesa nayisaawo ki kirizi neyanzege moderator twalabisa kano okwebaza bakansala abatwala amagombolola agamu agakula ekibuga wamu n'abekira abavaayo okutulugunya kw'abantu era nensaba baganda bange betuli wano nabo ab'oku National Division nabo bakole kyekimu ekyo kye nali nsaba senga kyatandikirawo Sebo modulator twakikoze senga tulibona era wiiki ewedde actually wiiki eno yennyini twali ekamoca mu press conference eyalimu aba local government leaders mukikolera kamoca press conference yali era meya waffe omu ne bakansilars be abaavumirira ennyo okutulugunyizibwa kw'abantu era tulina kanso nga 23 naffe tujja kubeera nga twegattako olyawo okuvumirira ebikolwa ebyo. okwongerezaako mukama wange kakati okwongerezaako ku mwami ono bakansalazi ab'e Kampala City Hall n'amagombolola okusingira ddala abadde balina okusookawo bennyini okuvaayo kubanga eno ensonga ebadde ekwata nnyo ku balonzi baabwe. Ekiro nti abatembeeyi bonna babagoba mu Kampala, ababoodabooda baagala kubajja mu Kampala naye lwakuba nti kyatandikira mu palamenti bavayo ne bagamba nti atuyimiriza ku plenary okumala wiiki meka kati kizze paka ku City Hall kizze paka ku magombola kigenda kusaanikira Uganda yonna era sebo tuli wamu n'abantu abo kubanga ffe ebbanga lyonna tuzenga tubagamba nti ebikolwa ebyo birina okuvaawo mu ggwanga lyaffe. Amina teyanzege sibo Deputy Mayor tujja kuoddayo tugambira ku Mayor nti tuli basanyufu nga Fit Media kuba tumulaba nga atulaba n'okulayinga amu n'okuba nti akomentinga tujja kumwebaza nnyo. Amina teyanzege era tujja kuba basaale ku lunaku olwo. Tugenda kubanga tutandikirawo
tetugenda nnyo kugenda ate mu bafu atusobodde okubeera ensonga ezo tuzogerako twagala kubeera nga tutandikira mu byokwerinda by'eggwanga Uganda. Omuntu buno obudde ajja tunuuliramu nti okutulugunya kususe. Omuntu ajja tunuulira ku engeri Kakwenza gye yadduseemu eggwanga nti amugezi. Yes, ayinza okuba omugezi naye tuli seefu. Musajja we nalembwe ejja atugamba wano nti future yaffe eri sekiwante security wise eri fine. Awo nino wejjaga tulenga tutandikira akansala kuje naye azanye mu kitiibwa naye nzijukira mu wiiki ng'emu bbiri emabega twaliko wano nga tudebatinga ku nkola ya NRM ngewezeza emyaka 36 naye kugamba nti ngenda kujajingira NRM okusinziira ku 10 point program yayo gyeyakola ki gyeyakola abakawamba obuyinza mu 86. Ensonga eyasookera ddala yali security otaba democracy yali security. Naye kizinga kirabika ebbanga lyonna ate nga kiri worldwide kubanga gavumenti ya Museveni ekyamazima yasekiwalenga bannayuganda ndowooza okuva mu 9 mpaka 9 mpaka nga 12. Ensonga lwaki olaba abantu bagamba n'ogamba nti owaali omusajja kafuge kasita tufuna ku ki kutulo. Naye ebbanga lyonna lizenga nkikugamba gwe moderator nti buli lwolabanga revolutionary nga Museveni ye bwe yeeyita omulwanirizi w'eddembe achievements ze yakola buli lwatandika ozireininga oba okuzifiisa manya afuuse nakyemala. Mu luzungu bagamba when you see a revolutionary undermining his earlier achievements it tends to become a dictator. Tewali munnabyabufuzi yadde mukulembeza bayita kimanyi nti strong point hold ya Museveni yakwerinda. Naye kati kiraba n'omwana omuto we are not safe in this country. Anko ekyokulabirako togere ku nsonga ey'amwami Kakwenza ng'oggyeko abantu abazenga battibwa. Omukyala Grace Wakulu yalekulidde ejuzi yawaddeyo office naye yakugambye nti emisango 68 abantu nga bafa bakuba masasi gimulemye okusuluminga nga kitegeeza abakozi b'ebibi balifa better ahead mu kubeera tactical obulungi okusinga ne poliisi gye tulina gye tweyagaza. Kati ekyo kankikubalire bwe Kakwenza yafulumya eggwanga tetugaanye naye kirekawa security apparatus ezaawa. Kikiri kye nagamba nti wano waliwo political intelligence y'amaanyi other than crime intelligence. Ate nga kikyamu eggwanga eriri serious liteeka ssente mu kye bayita crime intelligence okuketta obuzibu emisango obunaabaawo naye ate kiri contrary. Museveni essente nyingi azimalira mu kuketta bannabyabufuzi abamuvuganya. Naye ne mwami Kakwenza oyinza okumuyita omuwandiisi w'ebitabo naye ate ali ku sayidi eri evumirira. Naye bw'aba ng'olabye essaawa zino yasobodde okutoloka mu ggwanga nga talina na passport kikulaga nti ebitongole bya gavumenti byonna ebisinga byafa ne bikola ki naddala bikola ku byokwerinda. Si gwe gusoose walaba Dr. Besigye mu mwaka guli ogwenda akamwaka 2006 yafuluma n'afuluma paka n'agenda South Africa n'abayambi be babiri ab'amagye bali bamuwagira. Kakati kyongera kulaga nti gavumenti ya Museveni enafuye okutuuka ku santi ne mwami Kakwenza mulya mmere atalina wadde akasaale asobola okutoloka mu ggwanga n'akola ki n'agenda. Naye ffe kituwa essanyu kubanga buli lwoba mu ggwanga ng'otidde olw'obulamu bwo kyolina okukola ki kwesonyiwa ggwanga n'ogenda. Naye kikulaga nti security system yaffe erimu ebituli bingi. Amateeka oba togamenye gatya because okkiriza omuntu ogamba nti agende nga bw'aba yagadde olowooza nti feba abanyigirizibwa kuba kyemanyi ku NUP y'emu ku political parties eziri mu opposition ezikkirizibwa naye mwami Kakwenza si NUP kyekisooka. Ekyokubiri newe yandibaddewo NUP tugezaako nnyo okugoberera amateeka naye gavumenti gye tulinga nayo egoberera amateeka. Ensonga lwaki olaba nti weoba weetaagisizza okutaasa obulamu bwo tukukkiriza okutaasa nga tukozesa enkola yaffe gye tutera okukozesa ffe ab'NUP ya Roboto style kati gye yabuzeemu
n'agenda. Yakozesa. Naye kakati yeeyo ejoloza yeeyo. Kakati kugira kitwale nti abadde mutujju agenda okuyingiza bomu wano. Okiwulira? Kikulaga bulazi nti wano kati tubeerawo olwa Katonda. Kubanga singa abadde Al-Shabaab oba ISIS ng'ayingiza bintu bigenda kukola bomu, kitegeeza biri mu ggwanga. Bwebanga security ya wano tesobola kulondoola muntu nga Kakwenza gwe bakawa bbeeyo yakava mu kkooti ennaku 2 bawonye passport. Kitegeeza gavumenti yandibadde emanya nti alina ekigendero ekifuluma wakino omuteekako ba detective babeera okumpi neewuwe oba bamutambulirako ebbanga lyo. Nga maliriza mukama wange, njagala kumaliriza n'ekigambo kino nga ngamba bwenti nti ebbanga lyonna lyonna bwe tunaabeera mu ggwanga lyaffe lino nga tukyali nga bannansi nga tutunula butunuzi ng'ebintu bino bibaawo, tugenda kutuuka ekiseera buli muntu kimukwateko. Tutegerana wankulaze obubi obulina okubeera mu security, obubi obuli mu kuba security ya wano y'eggwanga yeebaka dda yonna erowooza ekintu kimu. Mama Museveni kyayogera n'okunafuya n'okukuba n'okutokyalinga n'okulumba ate abantu bayamba bulijjo. N'olwekyo kituwe ekifaananyi buli munnayuganda gy'ali agula amatwala be. Kubanga nze nkakasa bwe bali singa eggwanga laffe liyita banguka oba bomu oba kiyinza okubeera ekizibu okutega bomu ku State House newankubadde ze kyenandyagadde naye kiyinza okubeera ekizibu. Naye bomu eyo bagireeta ate bagikuba abantu bafa aba bulijjo. Teyanzenye ayi kansala Priscilla Ronald ebigambo ebimu andibadde ng'oluusi okwisonyiwa. Teyanzenye akangende wa musomesa meya addako Sebo naye ng'ono gw'ovuganya ng'ayagala Wikimedia naye nozijja kunjagala okumusinga akubira kasimu atera okugubira nagamba tojja otadde ku pressure. Abina security y'eggwanga Uganda neyanze mukama wange. Security y'eggwanga ku lwange nga mmeeya ddako ndaba yayononeka dda. Ffe ng'abasiraamu tuze tusaba reports okuva ku bamasiri baffe abazze battirwa ete report eyakoze ki eyalabise. Kakasa nti abantu b'e Masaka abaafiirwa abantu si bamativu n'okubategeeza nti Seggirinya awamu ne Ssewanya nti bebakola ki be baali mu lukwe. Bintu bingi abantu b'omunansana batulugunyizibwa ekiro, poliisi ejja ku makya bamenyesa ebiki bayiseewa. N'olwekyo ekintu kya security Mwami Kakwenza okugenda kyenjagala singa musobola okusitula kamera ze ne mugenda ku border za Uganda mumunyini mulobadde security bwingi tulaba abantu emutukula bafuluma ebayingira saasira abasirikale abatono abali ku border zo. Kakwenza asobola okubayitako nga tebamumanyi tebamulabagana Communica information border zonna ez'enjogedde Uganda bakkiriza abantu ba Uganda okuyingira mu mawanga gali amalala. yabayise mu ppanya Sina mupanya ne ku border, ku main border. Ne bamala ne batuuka eri ne bakomawo. Otegera kyegamba. Kwegamba kanko ekyokulabira juzi wano amafuta we gaali nnyo nnyo. Boda zavanga e Uganda wano ku border Busia. Malaba. Ne bagenda eri Kenya ne baganya okuba gaali nga galayisi ate ne batta. Gana immigration tebabuuza nti passport eriwo baki. Kitegeeza boda naye nga ate jjukira osooka kuyita ku boda ya Uganda n'oyingira eyawa Kenya. Of which Kenya bo bajja kukuwa amafuta ofika osookomero waliwo eyo no man's land wabeerawo business z'amaanyi naye ng'ayise wano ku boda ya Uganda talina nakyawadde ku immigration. So neyanze kakati olaba ba member of parliament be batali secure olw'abantu ba bulijjo tebali secure bati parliament ewedde abayingira ne bakuba ba member of parliament speaker yavaayo n'agamba ku kusooka teyabategedde wengira n'okubirira member of parliament abasigale bali secure. Minister state minister wa transport General Katumba
olaba afuna obuvune bwe yafuna emabega kaawe kati omuntu wa bulijjo nolwekyo ensonga ya security Mungu yakuuma olatugikwasa naye ngaeggwanga ogamba oluganga singa gamba nti future is secured era nze tekyakuze mawulire kulira nti mwabeka kwenza agenzi nabadde nkisuubira era agambye Besigye yagenda kyekiba kimabega kuneewuunyanga ku security no gye tulina eraga jjala bweti mwami Kyagulanyi bamusibire batya waka Andi wali waka babakulaba ovaawo ggulo limu babagenda okutuuka okusibawo bakikola ne ku mwami Besigye nga wakenze dda Mwami Kyagulanyi ekigendererwa kyo kamwana information Mwami Kyagulanyi ekigendererwa kyo si kyafuluma ggwanga naye ne bwayagala kufuluma ggwanga nga beetoolozezaawo era afuluma however twongera ku bantu abafulumya eggwanga kubanga weera muno mu Uganda ne muno mu Uganda asobola okubeeramu nga tebamukutte wagenda ekamwokya mu ghetto tasobola kukwatibwa aho naliwo kansa kino bada kitegeeza kakati kufuluma ggwanga sinabyo byakalugo ketwalibwa akeekanya lwaki olumirira Mwami Kyagulanyi okutafuluma mu nyumba agenda campaigning naye ng'ate opposition wateekawo ne candidate gwe gweyagaliza nnyo opposition tewali muntu gwe banominatinga nga talina sitampu ya kibiina eggwanga lyaffe bwe kimukisoboka tulina nassalodi omuntu asobola okufuna sitampu najeteagamba mugeno manayiseewo obutaswala ate waliwo Democratic Party yagendayo campaigningira yaliyo bwomu eyaliyo bwomu ne famire ye kikyengewaza okuleetamu ekyakyagulanyi ku security eno embuyabuya nebamusibira mu jju ekyo nkiresi natasobola okutoloka nga mwamika kwezi yo eggwanga lyonna nolwekyo kyenjagadde obbalaga bajjabo ne baseba abatula ku fik media security yaffe gwe kennyini weekuume buli wotambula weefeeko naye nga sebo security yalaga yadda Amin teyanzege ekirala kyenjagala abatuwuliriza bategeere bana abatulaba nti kati wano mu Uganda gavumenti ya Mwami Museveni egamba nti erese kamera erese biki naye wano oli rest assured nti ne woba oli mu kifo ekirimu kamera bakukuba ne bakutta katambi ne kafuluma nga bakoze eki kitegeeza wano simanyi abantu bani kye bayita crime intelligence kwe kumanya obuzibu obunaabaawo tulayanga tebunabaawo gavumenti endero kikola negamba nti kakati kangeze for example kyabeerawo nnyo ku Dr. Besigye tumukutte yabeeranga protective arrest ekiveekokinadako kyonna ekyokulabirako tulabye obutambi bungi olaba nti bakubye omuntu oba ababbi baze ne basanga omukako ekyokulaba ngaomusajja wali we bakwata ku Mawanda Road oba n'ababodaboda omuyindi gwe babba ssente ne bamukuba that was crime which was being done. However, fetusubira intelligence okubanga yayingidde dda mu miko gy'abo abantu abagenda okukola obuzibu negamba nti kakati wemulaga yagala nemanya nti waliwo kubanga abantu ababba babeera n'obubinja katusubira gavumenti okuplantinga bambeka mu bubinja obwo ne baplaninga oluku olwo gavumenti odeyina bagenda olupulaninga ne babakwata nga mu Amerika bakola mu Amerika kizibu ebyo bikale waliwo isolated cases wezijja naye ebiseera ebisinga intelligence yayo emanya obuzibu nga tebunatuukawo nebukontroli wano mu Uganda obeera rest assured bajja kutta akatambi kituufu kafulume banoonyereze ne banoonyereza biwule kitegeeza no tulinga abakola sinema za crime nti awo muntu twamulaye bamukwata bamusse okiraba naye bw'oba otegeka political rally kigezeeko okwekalakasa naye kamubuulireko kamera zetulina ezo ziraba zo kibanzireetanga basically zakutunuulira abantu abakuŋŋaanya abantu abangi ng'etandika okuwoninga bweti kati bwe bala abantu abakuŋŋaanya abantu abangi bwe bateeka amaki
obwongo bwonna naye tebasobola wakisobola tunira bomu ez'abalwadde Pose onzikiriza ku kya kamera eri omukwano we lwabba emmotoka ayo lugoba eyali kansala wa Democratic Party ku ward babba emmotoka ye kati kamera negoberera nti ate ova kamera ye lugoba nesuula ku yennankulabi tetwakomye giraba emmotoka kamera wekikumu okulaga. Amen. Gavumenti yo eriwo kubanga ekuuma muntu n'ebintu of course security wise ndowooza musomesa security wise ndowooza wadde bano bayogera bwe bati abe kandiho okutuusa okuva tugende maaso okukyusibwa okudizibwa mu poliisi kigenda kuyamba ki Uganda police wamu ne security y'eggwanga neyanza nnyo n'omulungi omundi ogumpeerebwa ati bano abeeyagaliza ebyabo omanyi omuntu buli lwobanga buli kyokola olemwa buli kyokola n'olemwa n'oyagala entebe simanyi negwanyiza ntebe simanyi biki kati ebyo byebivaamu okusekerera abantu okuteekawo mbeera naye ffe nga ba NRM abatuwuliriza tetujja kuteeka nnyo attention kuba ne batumalira biseera tujja sigala nga twongera okunnyonnyola bannayuganda ensonga naddala ez'omulamwa ogwa NRM gye nzikiririzaamu era ne gavumenti yaffe eya Uganda ennonde eyalondebwa gye mpagira. Moderator ambuuzizza ekyokukyusakyusa naddala mu oba abe okumuleeta mu police. Nsuubira omuntu yenna aba asobola okulondebwa ne waba w'amagye okwongera okubufinga amaanyi mu security newakubadde abadde w'amagye asobola okugenda mu police ate era n'akolera ddala bulungi bangi kiyamba nti twongera okugaziya okubeera nti security yaffe twongera okusecuringa future y'abantu era nga bwe tubadde tukola ebbanga lyonna abamagye bangi bali mu poliisi kiki ekikyusiddwa bingi ebikyusibwa bw'oba ombuuzizza nja sooka ntegeeze atuwulirize era atulaba ng'oggyeko naddala ba opposition bye beesibako nti security teriiwo security enyenyeza eyuugayuuga bannayuganda nze ngowa NRM era akkiriza mu President Yoweri Kaguta Museveni ekyo si kituufu. Tulina okutunuulira ekifaananyi ekinene nti Uganda ekoze etya mu mbeera zonna ezitulumbiddwako obulabe butulumbiddwako. Njasookera ku abaali batugomya Uganda twalina konyi oya defeatingibwa bwe twogera ku ADF saawa eno wenjogerera eyo yonna security waliwo enjawulo wakati wa security ne defense kati gwe kyoyogerako oyogera ku defense tobola nti amagye gali under Ministry of Defense. We are talking about security of citizens and civilians. Bannayuganda tugenda maaso tujja kuteeka attention ku bana abatumalira ebiseera olw'ensonga buli kirungi kyonna kibakolebwako era kibaweerebbwa n'okwegazanya okubeera ku fake media okuyisaamu ensonga zaabwe. Tewali agamba tewali mbeera yonna eteekebwawo security ekikola olw'ensonga President Yoweri Kaguta Museveni ye yateekawo mbeera kibannayuganda. Ekisooka kyensuubira kyagenda okuyamba tugenda kwongera okugaziya intelligence yaffe ebeere ng'eri bift nga y'amaanyi. Ekyokubiri tugenda fuba okulaba nga kyetusuubira oba kyensuubira agenda fuba okulaba nga ateekawo embeera eyongera okuggyayo ekituufu naddala abavuganya gavumenti kye batunuulira mu gavumenti etulugunya. Ekituufu kyo kiri nti ndi mukamira gavumenti tetulugunya. Abantu abatulugunya abantu beba abantu abakikola kinoomu era ffe nga NRM tujjayo kino netugamba President Museveni nga ye president wa Uganda yalondebwa yavaayo n'avumirira abantu bonna abatulugunya abantu n'agamba omuntu yenna yina ateekawo embeera
etulugunya bannayuganda akwatibwe ati bano batumalira biseera batumalira biseera ruling party eba y'amaanyi fe tuli b'amaanyi okusinga bano buno babukunkumuka abajja nga beekoonakona bwe bati naye nga ffe bwe tugamba nga ba NRM tujja sigala nga tubabulira ebirungi so security yaffe y'eggwanga kakwezi afulumye security ennamu twasukeko mulemu ku katono tujja kubebaza mbakulisayo mwenna mwebali kubeera nga mukyaliko eriyo Fit Media wetukutusaako ensonga zonna eziri mu ggwanga saagala obeere nga weerabira nti era mweno yenyini wiiki Yesu Diru bwasobodde okuba nga ate America Bank of Uganda era bwatyo kooti yalagidde abeere nga addizibwa bank wamu n'okuba nga aliyirwa emyaka 5 gyonna gyamaze nga ali mu kooti. Ebyo nabyo tujja kuba nga ati tunafisa awakadde tuyinza ate okuba nga ate tuyitirayo. Deputy Mayor, tuli ku security y'eggwanga li mu Uganda. Akakweza afulumye eggwanga. Tulaba Abe Akandiho ateriddwa mu poliisi. Si ye yekka asuuse. Poliisi y'eggwanga eteredde etya? Poliisi, as long as Museveni akyali president, sirabawo okutereera kwayo. Amagye gateredde. Si matereevu y'ensonga lwaki okyalaba insecurity nga y'amaanyi mu ggwanga. Wabula focus eri ku bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi asooka wansi bw'ati bamufokasingako nnyo okusinga security egasa bannayuganda abasinga obungi. N'olwekyo tukkirize oba tugaane security ya Uganda tefudde leero wabula yafa emyaka egiwerako. Mu myaka 36 tukkirize yafa ebbanga ddene nnyo emabega. Tufokasinga nnyo ku mawanga agatuliraanye nti olwaleero bwe wabaawo ekizibu tekiri e Congo, tujja kwanguwa nnyo gende Congo, tujja kwanguwa nnyo gende Somalia n'emawanga amalala. Naye nga mu Uganda wano tetuyinaawo nnyo. Bwe tukkirize nti Museveni atendeka abantu bagenda kumukolera nga ye. Nti olwaleero bw'abeera e Congo alina by'abala okufuna mu nsi ezo n'atwala bannayuganda ne bagenda ne bafiira eyo. Somalia n'abatwala ne bagenda. Naye bwe kijja wano mu nsi nga Uganda ekyamazima tulina obuzibu. Tutunuulire security gyetwogerako okusookera ddala ku bamuslim clarities abafudde ebbanga lyonna. Tufunye reports meka ku bantu abo abaze bakwatibwa. Kuleka okutulugunya abasiraamu ebbanga lyonna. Nti kasita owulira nti leero waliyo gwe basse bw'oba n'ekirevu olina kudduka okole ki? Okisaleko kanzu n'ogijjamu osobole okubeera safe. NRM. Ate nomwa tukyewuunyisa nti nabo at one time muwulira nnyo ng'ayogera nze nali musiraamu, nze nali kasimu, oli ali musale. Beerimbika mu kintu ekyo okubeera nga batwala obusiraamu nga bonna bamuslim clerics abafudde tetufunanga report tuufu. Ekyo tukiteeke ku bbali. Tudde ku bakazi abattibwanga emabega wali Entebbe, Wakiso mu bitundu ebingi. Kisirika busirisi egamba kati bawumuddemu naye nga tewali gwe bakutte kuprosecutinga over these very issues. Bwe tuva ku ekyo tudde ku bijambiya ebibadde mu bitundu ebyenjawulo. Security yonni mu kwogeramu Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo. Olwaleero toyinza kuŋŋamba nti Seegirinya ne Sewanyana n'abalala abatonotono be bali nabo nti be bali mu nsonga eyo. Tukkirize oba tugaane era nkusiba nga on record nti abantu abo bagenda kufuluma amakomera nga tebalina musango ng'era bwe bibadde nga bikola ki bibeera ebbanga lyonna. Nze nja kukkiriza mukama wange. Abatuwuliriza kirungi nnyo era kivudde muno nga boogera ku babaka abakwatibwa n'abantu abalala nga era bwakijjeeyo. Kaakati ekyo kyekifuula NRM ey'enjawulo. No, okubeera nti abantu abo bateeberezebwa, they are suspects.
kati era ffe nga balina mutukkiriza justice egende mu maaso kirungi akijjeeyo kibugumizza gundi yaffe eno no sinnamaliriza sebu katono nnyo so kakati yes bwe babeera nga babadde nga boboogera nga basiga NRM 0 olwa security biki byonna that is a typical example tetugamba nti ababaka tebalina musango amateeka go genyini kagaprovinge ekyo that is an indication of security handling. So kansomesa munango ono ensonga zenjogerako ebbanga lyonna example zempadde ezenjawulo ku basiraamu ababadde nga batibwa babadde bakwatanga abasiraamu at the end of the day ne babatanga tebalina musango tugende ku bana abakyala abakwatibwanga era bwe bajjanga bakwatanga abantu ebbanga lyonna babatadde nga tebalina misango ndiko okushuwa nti ababaka bano n'abantu abakwatibwa ku bijambiya bagenda kuteeka bwe kibadde ebbanga lyonna era tebalina kunoonyereza kwawedde musomesa mpobudde akati osaba kuwanga information ensonga ya musomesa oyo omusomesa alese ensonga eyo naye kanyongera okumulaga nti gavumenti gyawagira eri unserious ate yalondebwa za security gavumenti ezitegeerekeka tebalina ngeri gye bakwata muntu arrest someone ompuliriza nga tebanaba kunoonyereza ekyo kisanga wano mu Uganda bwe bakwata omuntu ne bamuteeka mu kkomera ne banoonyereza nga ali mu kkomera antiwuliriza nga batema abantu ebijambiya waliwo kimanyi nti Segirinya ali mu nsonga ezo oba alisiwanyani wamala kuwulira nti gavumenti ebakoze eki ebakutegenda mpola mukama wange naye kino nakino kijje basiba abasiraamu kufa kwa Kaweesa okulya bungi ono yaga nti amateeka gakome naye abasiba almost emyaka 4 ngamaliriza mazima abasiraamu bafuluma nga tewali alina musango ate ne gavumenti etugamba ekyanoonyereza kakati mu intelligence endala ezikuze nga America, Germany, China, not only South Africa, you arrest someone, then you have prior information. Kati Segirinya amaze emyezi tigenda mu 5 mukaga mukomera. How sure are you nti musango teyagiza? Era agenda okushuwa you. Banafuluma nga tayina musango. Era ensonga eyo tulina kutunuulira ate America Kenya ekituufu Kenya mirundi emeka gye tuwulidde nti bakutta abantu over a certain issue ne babasiba ebbanga lya myaka 2 plus ne bavaayo nga tebalina musango gwe bavunaatuweeyo waddemu anti gulira bwekyogamba ebiri wano Kenya tebabimanyi ebiri wano kakati under the right criteria Segirinya nga bwe babakwata ne Alani nga tebamanyi nti babadde mu nsonga ze okunoonyereza kwali kusobola okugenda mu maaso ng'era tebalina na kimu kye bakola tebamanyi bwe balaba nga waliwo ensonga okubavuma nti bakola emisango olwo nga bajja bakola ki babakwata kuba musobola okukola okunoonyereza nga tewali nga bwe munoonyerezako tamanyi kigenda mu maaso ate kati okubakwatuza era bayita maze kukola ate kati ebbanga lye babasibye buli babaleeta mu kkooti omwali wa gavumenti agamba sirina bakufuna okunoonyereza kwawedde kati kwawedde luvannyuma lwa myezi justice delayed is okay nebwebange tukitaime era siwe jafaayo nekanze nnyo mukwano gwange nga ayogedde ekituufu ekiva ku kimagwe butanwa naye nga tutuulire examples zonna ezo abantu baffe abazze nga bakolebwako ebikolobero ebyenjawulo ne tubeera nga tetutuuka
kunoonyereza kumala. Security olwaleero mbadde mbategeeza nti olwaleero n'oteekateeka for example okwekalakaasa kyejja tukeera kukwekalakaasa ojja kuba tonnaba nakufuluma wano nga bakudde exactly bwe kijja kuba politicians bateekebwako nnyo intelligence okusinga okukuumya obumala eggwanga lyonna mu Uganda wano. Tutunuulire bbomu ezize zikuba bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo. Njagala mumbuulire gavumenti we yatuuse ku nsonga ezo. Kirungi ffenna tuli mu mawulire, tuli mu ggwanga tugoberera. Tewali we twatuuse weewaawo era tetunnaba kulaba bannaffe abo abafiirwa abantu baabwe nga bafuna obwenkanya. Bwe tudda ku musajja waffe ono eyadduse n'agenda Kakwenza kyongerera ddala okukuba ebituli mu security yawa kubanga ngera honorable bwe yagambye singa yabadde mutujju ng'ayingira mu ggwanga n'atega omulwayo singa bannayuganda bafu. So omuntu waba asobola okufuluma without a passport without what era yatuuseeyo n'okujenga n'ajoga nga katukwata passport yange gyoba oteeka mu ddooko mu kaduukulu kakyako kubayimiriramu akaguli gyoba oteeka mu kaguli anti wagikwata wakwata passport. Kiraga ki nti security ennafu era olwaleero abantu bangi kati omuggyako passport newatabawo assurance nti omuntu oyo tasobola kufuluma ggwanga Uganda gye tulimu. Nolwekyo mankubira njagala tukkiriza oba tugaane security yaffe bannayuganda yakwebereramu. Okwebereramu ttaamu eyo nnene ffeffe nnyini abantu twewe security yaffe naye eggwanga bwe tuba tulowooza nti Mwai Museveni ne gavumenti ye bajja tuwa security tuli ku kifu. Eggwanga fu security enfu buli kimu kifu. Nga sinnakuwa njagala kusooka kudda musomesa nsaba otangaze bannayuganda ku statement yo Justice delayed. Ekituufu kiri nti point ebadde justice okubeera nti esobola otwala ebbanga naye ate neevaayo ng'abantu basanyufu. Bwe tutola abantu b'e Masaka kinyonyolinga phrase wekuddeyo omuntu alaba Wikipedia afeeyo n'ekifaananyi. Phrase ebadde nti justice however long it takes but it can still come out and people go home when they are happy. That's not the law. That's not Yes. the law. Denied kitegeeza ki? Denying is ekyo sikyogedde naye ng'omusomesa soba kimenya Netwakamwogera ku perspective y'etteeka. tweyanzege sekenzasatesokendekosikenazikongera katono agenda kudda ne kansala guzer n'ensonga endala. Amina mbakulisaayo mwenna mwebale kubanga mukyaleke ne Fit Media tujja abatuusaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga atugezaako okutereeza ekiba ky'oba tutegedde era tukitereeza mu ngeri yonna. Kansala olina kyagenda tuyisaawo Tegayana kuwera. Kakati mu kigambo ky'atuuza security. Ensonga esinga obukulu mu security ebeera intelligence. Buli lwoba ng'olina okunoonyereza kukuyambako mu kukambinga buli kimu. However, njagala kulemba musomesa oyo muwe examples eziri zokka. Onjogatera ensonga ya Major General Berikandiho. Abaana ba NUP baabakwata mu Desemba ekalangala. Ne tumaliriza nga babatadde almost nga bagenda mu mwaka mulamba. Naye ekyamazima baabatanga tebalina na musango abataddeko. Kati kitegeeza intelligence eyayola buyobozi. Ekyokubiri Major General Berikandiho abantu ali mu kitongole bayita chieftains of military intelligence. Nga yakulira ekyo naye tumulabeko enkola ye ey'emirimu. Enkola ye ey'emirimu eri nti era yabadde ng'ayoola abaana bano n'abasheke bonna nga yayoola abantu abo ng'abakwata abatalina bujulizi kubanga emisango gyonna abantu bonna ebaze bakwata ebbanga lyonna batono nnyo abali convicted. Olwaleero bw'osoma amawulire g'eggulu Siemaani n'esabuddeko emisango ng'omuntu mugenda omugamba kino mukama wange actually kimanyi nti poliisi ya Uganda ennaku zino tekyenyigiranye mu okutulugunya abantu kati kitongole kya CMI na SFC
nebenyigire mu kutulugunya abantu. Amen. Teyanzanya. Nante kyanaku ndi mwandu 7 ate omuntu omwevu yalese mu poliisi. Wali kasaya mu Ati yamujjo na mulese mu poliisi ate tuli nayo kati kitegeeza azatereze ngani ate omuntu wayita okutereza yabadde awanta wali perfect. Kati bamulese mu poliisi kye kigenda okubeera mu poliisi. N'ekyo kyongera okulaga ekyo mu luzungu tukiyita militarization of our police. Ebifo 7 eby'enkizo mu poliisi kati kuliko 2 aba poliisi babasoma policing abatano b'amagye. Amen. Tweyanzege njagala obudde butugenzeeko njagala kadika tugenda kuba tutunuulira ensonga eri wakati wa NUP ne FDC. Ensonga eyo ekyamazima eri wakati wa Honorable Mpuuga ne Honorable Munyagwa. Twagala kuba tumanya Honorable Munyagwa okwogera ku nsonga y'ababaka abali mu kkomera n'amu ku basibe kikyamu oba nedda, kubanga tulaba nti Honorable Mpuuga ate bwe yavudde statement yayogedde ne Honorable Munyagwa n'atabuka. Opposition eddawa ngenda kubanga nti ntandika ne deputy mayor. Twagala kuba tumanya opposition wa weeraga, kubanga tubadde tumanyi nti tusobola okuwabuligana onaleeta kino n'onaleeta kino. Kiki okuba nti bakuwabula kutabuka butabusi nayanza amuleeta olutalo teruli wakati wa FDC ne NUP. Olutalo essaawa eno luli wakati wa Munyagwa n'Empuuga ng'omuntu. Era ensonga lwaki ku nsonga ezo omwogezi wa NUP tumumanyi ffenna tannavaayo kubaako kyaddamu Honorable Munyagwa. naye oli yakulira aliwa oli yakulira mu opposition bonna. Yes, kyanjawulo agatta bonna agatta ebibiina byonna. Singa ensonga ebadde ya NUP FDC twali tunuulidde aboogezi b'ebibiina bino. Eno nga tulinayo Joel Ssenyonyi nga alimba ebirala biveene wassa mu Uganda. Assistant Secretary kyenjagala okubanga mmanyi okubeera nti olondeddwa okubeera nti gwe leader of opposition mu parliament we bakkanyugira amakulooka gano olina geewala otya? Nze ndowooza Honorable Mpuuga akyali ku bituufu. Sinnamunenyaako ku ngeri yonna gy'akutema ensonga ze. Bane tukkiriza oba tugaane Munyagwa tumulabye kyokola njagadde okijja ku parties n'enkiza ku ba individuals. Munyagwa tumulabye ebbanga lyonna saagala mukwerabire nti abadde ng'abeera mu ntalo ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Mujjukira omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte olutalo lwaliwo wakati we ne Munyagwa bwe tubanga tetwerabidde bulungi. Luwaya Kamulali ali ku musiraamu naye ng'ali ku mukama we mu ddiini buli kiseera amuvuma n'ayogera by'ayogera. Naye ndowooza okuva Munyagwa we yavaayo ne Abedi Wanika waliwo enjawulo eragibwa akadde kano mu parliament. Kuba bwe yavaayo n'atandika okwogera awo Honorable Munyagwa ndaba ababaka mu parliament ne bazira n'entuula aiva March yakanyumirwa amayinja. Si Munyagwa ye yaleeta ensonga eyo. Spamali point yali Munyagwa. Yali Abedi Wanika. Ne Munyagwa n'ayingira. Naye Munyagwa awuukira nnyo. Bwe yalaba oli ayogedde naye n'avaayo n'akola ki? N'ayogera. Ekyo kimu ekyokubiri. Munyagwa ng'omuntu tali ethical. Tulaba bangi bannaffe bangi baakuba akalulu tebaalimu. Naye Munyagwa yakozesa obusungu n'obulumi bungi nnyo. Muntu ki bwe yesi tebakuwadde kamu n'olagira buli kyewawa community kiggibweyo kiddeewo. Naye yawa ne reasons. Yes, yawa reason. But is it proper? Ye tasobola kufuulinga. Is it proper? Tekyali proper. Katika meya kamulyemu katanakirimu omukulembeze omutuufu yajja n'agamba Munyagwa muwangudde nti munnange baddewo ne projekiti zino naye zibadde ziyamba abantu baffe lwakuba badde zijja akasente katutuddewo se butandikira. Tomanyi oba yakikola. Yakikola yakwata ebintu bino naawe withdrawing. Ensonga za Munyagwa kutandika ozigoberera ziri baseless. A case in point. Ababaka ba NUP balya ssente mu gavumenti bwe bafuna ebifo balaba nti baamalayo. Eyo statement ready erina amakulu geetuwa. Otulinde statement ya Honorable Mpuuga ku Munyagwa okufiirwa omulimu.
Yes, Munyagwa yafiibwa. Yali statement no. Yes, it was a good one. Right. Munyagwa ne ba. Omuntu in most cases bw'avaayo n'akola statement etalina makulu. In most cases naawe omuddamu ekitalina makulu. Munyagwa bw'obanga wabadde ogoberera amawulire ago statements ezo yazikoze ali muddamu. Yabadde mu kibu. Kitegeeza kireerese takyalina byaki. Takyalina mulinzi. Bannaffe bangi baaluuzinga emirimu abaali balina kye bakoledde eggwanga ekinene. Si wakana era omulundi n'ogumu mukakasa nti waliwo abantu abaafiira mu firimu naye nga baali bantu bakozi nga omukyala waffe onuwe Wakiso President Seninde. Naye njagala mugulire how many times have you had Seninde ng'avuddeyo ku bannabima bwe baagira naye. So tukkiriza oba tugaane politics omubi aba mubi. Ate Munyagwa alemeddwa okuzannya politics ow'ekikulu ng'omuntu omukulu. Era ebbanga Munyagwa yali olwaleero avuddeyo n'ataakinga Mpuuga okubeera nga talina kyakoze bukyanga afuuka leader of opposition. Yali akoze ekyo. Naye yakamala bbanga ki? Okay, mu bbanga lye. It is also something to ask. Munyagwa yali Kosase. Mumbuulire kye yakola. Ne reports zaamulema okusoma. No, tetwetaaga Google. Ffe tubadde nga tufollowinga ebintu bino. Munyagwa mumbuulire ki kye yakola nga kyamaanyi wa Kosase. Meya kyamunye ekyobuuza n'otuleta. Sibukulira kubuuza. No, kyali ne deputy mayor. So mu mbeera eyo bano abantu ebbanga lino mbadde ng'amagamba nti obuwangule buluma. Buluma. Abantu abamu tebasobola kukonteyinga. So bw'owangudde bw'abaako kyakugamba abaakoze ensobi. No, mu mbeera ki? Hamujja tusanywamu akazimu. Tubadde tukyali ku nsonga ya Honorable Mpuuga wamu ne Honorable Munyagwa Gachipapata. Ngenze wamusomesa NRM kati ono obudde ndowooza ensonga ozitunuulira bulungi. Nga bulijjo ensonga mba nzitunuulira newankubadde nti nga bw'omanyi NRM buli weebeera yo kiba kitangaala eri abantu newankubadde bannange beekweka mu bulangiti ate ne badduka ekitangaala kyekisinga otuluma nga ba NRM. Batugamba ekiro batya. Ekiro bayingirayo mu State House buno obudde tebatuuka. Ndowooza kyandibanga bo bandowooza yaabwe. Ensonga ya Honorable Munyagwa ne Honorable Mpuuga gwe ng'owa NRM. Nze ng'owa NRM ekituufu kyo kiri nti ffe bonna tuba groupinga nga opposition. So kakati ebiseera ebisinga ffe twandiyagadde nnyo ebirowoozo byabwe bisukulume ku kwekuba ono ono yakoze kino bajjeyo ebigendererwa ebirungi ebiyamba Munnayuganda. Ffe ate tuli beerufu ekimala nga ba NRM. Ffe kyonna kye baba bajjeeyo kasita kiba nga kiyamba omuntu wa wansi tubeetegefu okukitunuulira era ne tukola implementation. Yennyini gyendiko. So kati bwe baba beetunuuliganyaamu emmundu oba emizinga ate mbadde mpulira deputy mayor waffe ng'akola statement ng'ate bambi ekyennaku ate opposition munne amukuba. Ekyo tekibadde kya bugunjufu. Buli muntu ali entitled to his or her own opinions. Ye yabadde endowooza era n'ayogera. Bayinza okuba bagamba nti yes yakutte ku lead of opposition oba takwatibwako n'ekituufu kisigala kituufu. So ffe Munyagwa bw'avaayo n'ensonga ze ffe nga ba NRM tugamba nti abantu okubeetereza. Amina. Tweyanze azezo n'ensonga ze tubadde tumanyi nti agenda kupa naye ekyamazima takubye. Beetereze. Angenze wa musomesa. Neyanze y'omuntu neyanze. Pozinzi ku nsonga ya Honorable Munyagwa. Njagala kusooka kumanya. Okube Honorable Mpuuga buli kijja erina mukasukibwa nga ayina libagaliza. Wenzija. Ku lwange ndabira ddala nga Mpuuga kyeyolesezza tekyawomye. Munyagwa bye yayogedde singa teyaddiddwamu teyandifunye platform era tebyandituuse wala. Naye Mpuuga
era nenyamu kuba mulondo okubeera nga ye leader of opposition. NUP erina abantu bangi abakulembeze nga Mpuuga si yandibadde best. Mpuuga ali arrogant bangi sijja kulonda nganzi amendati segona mulungi nnyo. Mpuuga omujjukira ku nsonga ya Kasumba munnamawulire engeri gye yamuddamu twakiraba. Ntwale ekintu Mpuuga kye yakoze kinga tubeera nnyo n'abafu ku byalo bano bannange babeerayo omutamiivu n'agenda akasukira Ssemaka ekigambo gwe tokola kino. Ebiseera bisinga Ssemaka taddiza buki mutamiivu wabula abo abaliwo okumpi. Ekitiibwa Mpuuga kyalina yabaire talina kudda mu Munyagwa. Munyagwa tumumanyidde era nga wano wayogedde deputy mayor ku byamuzaata n'ebyo bingi era ye bw'ati afubuka afuutira ebigambo. Mpuuga yandikuumye dignity ye n'amutunuulira. Waakiri bano abalala bapikkerere ba NUP tebamukola batya tamulumba. Kyekyogambye nti buli jjinja linamukasukuba n'azzaayo kigenda bakimugwegula. Era nsaba ba NUP bakansala bano baganda bange kyamanyi balina upper hand etuukirira mwami Mpuuga. Ebintu ebimu ng'omukulembeze abimire kubanga amaliriza yaswadde kubanga ye ali mu kitangaala nnyo okusinga ani mwami Munyagwa. Singa badde bano bakansala baffe nga bwe bamunyumbye kyandibadde oke. Naye kaakati lino stage lifunye platform era erinnya lya Munyagwa likyakola ki kati likomyewo. Obyayogedde oba bituufu oba si bituufu. Nsaba mwami Mpuuga yenga leader of opposition atunuulire ebitunuulire. Njagala omutunuulidde okutandika ate okuyingira mu nsonga nti nga bwe baali mu lukiiko oli ng'ali mulongi. Ntunuulira Munyagwa nti anoonya kusamba kajje. Already ye yawinize. Oba byayogedde si bituufu oba bituufu yamaze okulabika. Era kimukolera senga tudda mu kalulu abantu abamulekera naye senga tebamunyiza kyandikomya. Buli muntu yena addamu na byabufuzi anoonya kikimutunda. Already yasikowa kyetuba tumanya Munyagwa kati muwanguzi. Ateyanzanya teyanzega akudde bituddukako akangende okansala kujja. Njagala otubuulire leader of opposition abonnaku bwe tulabyeko tetunalabayo nnyo azza singa afunye okukasukibwa ejjinja bwe liba nga terivudde mu gavumenti. Kakati omanyi era bano bannange ejja kuba ngeri okubanyonyola. Ife abakulembeze aba NUP abazze omulembe guno tetuli bakulembeze bali aba bulijjo. Tetuli bantu ba bitogi. Gayo wandi babeera nti Beti awo yakya Mpuuga abadde edda ng'akolera mu system era position yenkana. Kati ssaawa zino Mpuuga oba osanga bye byamujja ne mu DP nga ye tasobola kufuna budde bwa kwegazaanya naddala kuteekayo mbeera obudde bakubiriggalizeeyo. Kakati ensonga eri bweti bw'osanga omwana omuto n'akukuba ejjinja omuyita mwana mukulu lwaki omukubijja jangu tokiddabamu kino kiri mpuliriza. Nate bw'osanga ng'omulalu n'akukuba ejjinja omuddiza ejjinja ajja kudduka. Kiki kyotegeeza? Kyentegeeza kikino wayandidde bulungi nnyo omulamwa guno n'ogamba nti buli wa opposition anagezaako okubaako nekyawabula Nuupu enazzangayo muliro si bwe watandise. Naye abaffe twebuuze naawe njagala weebuuze moderator olina musajja musiraamu mwami Munyagwa musiraamu munno kye yabuuzizza kyabadde mu mbeera yakuwabula oba yakulumba nakukonjera. Kubanga ebbanga lyonna mwami Munyagwa abadde mu paalamenti ekisanja si kimu. Bo nga bo FDC baakolawo ki enkyukakyuka y'eggwanga tubuulire baakola ki? Kubanga primary goal yali yakujjako mwami Museveni yabalema. Nenda mwibale tetunabaana kumalako kisanja waayo judge ng'aseera temunaakonya kulaga busuulu wadde n'omwaka essubi eryabwe lyaliwa tetwagala kulaga false hope. Kakati ensonga eriwo eki mwami Munyagwa ye bw'aba alowooza nti tugenda kudda nga Mukatemba bwe yakwatanga emigaati najaana emulago ne bamukwata ne bamuteeka nedda. Ffe tugenda kukola ebintu ebyaffe nga bwe tubikola bulijjo. Kugambye nti twalina abasibe 3,000
netujjayo 2 billion nga tugenzeeko nakwekalakasa kitegeeza singa tunagamba nti kati tusitudde omuzinzi ogw'okutandika okwekalakasa kyekinaabaawo. We have a different approach as NUP of how to handle things. Tetugenda kukuwonga Munyagwa kye yakola. Statement yoyogera yemu yayogera mu kalo. Mwana mukulu kugamba bwe nti tetunamala okuweza emyaka 2 nga tuli mu bukulembeze. Naye ate otujajinga n'abantu abamala ebisanja 4 webakulira opposition bali tugambe nti oli twaine ekyawe kiki otegere kyegamba omwana anaaba omugezi omulabira mu nnaku n'ogamba okuyisa kakati sebo kambuuzemu ekibuuzo kyangu nnyo opposition ya Uganda naddala ababaka bafe abadde mu parliament bebamu ku babaka abasoose okukola mu mateeka akwata ddala ku muntu wa wansi ate ne gayita ate nga baddeyo n'ebirowoozo byabwe. Ekisooka twaddamu juzi ne beekenneenya etteeka lya NSSF. Museveni yali aganya amendment yayita nga mulimu n'ebirowoozo ya leader opposition. Walaba omubaka w'ekibuga Nakimwero Kaaya Christine yaleeta enkyukakyuka mateeka agaali gagenda okukolebwa ku mafuta tegaakola. Era etteeka ne literezebwawo ne libeerawo. Abo gavumenti evuddeko eki ati gavumenti ejja kuvaako mu kuleeta ebiteeso. Ekisooka kiki omulimu gwa palamenti ogusooka bwe bwe wasoma omulembe gwa MP omulimu gwa MP obudde eze moderator kati goddamu ekibuuzo kakati kyekyenkugambye omulimu gwa palamenti ogusooka legislature kukola mateeka ebirala byonna efforts zonna zetuteekawo okujjako gavumenti tugenda kuzikola mu approach eyaffe. Okyali ku nsonga ya Mubaraka Munyagwa nzije ndi ku Mubaraka Munyagwa ennyini kakati mwati Mubaraka Munyagwa talina audacity eyinza kugamba nti abaka b'NUP tebalina kye bakoze bali mu palamenti balya buli ssente. Bwe yayogera olkeera temwagenda mu palamenti ekyo kyali kiteeketeeke si bwe gusoose nga tuva mu palamenti si bwe gusoose singa ebadde step yaffe esoose ndabagamba palamenti abanuku omundi ogusoose opposition ena baziza olukuŋŋaana twakikolako nawe no twakikoze tujja banga buli wali watupimira yalina okukolerako tetukolera ku byammwe nga mmwe bye mwagala. Actually abo Munyagwa essaawa zino newagamba scowarings yeeyongera ddala okweyanika luli yali aggyemu empale kakati yagiremu ddala nandaweya kubanga our propagandist Museveni bateekanga mu opposition every banga lyonna okutabulanga opposition. Kyekimu yakoze ensobi ki Munyagwa ensobi gye yakoze ebyo kwogera mazima si kwogera mazima kwogera kitali kituufu ekyaki ekyogamba nti abaka b'NUP tebalina kye bakozeewo ku nkyukakyuka ya ggwanga ng'ate ye yaliko ne mu kisanja n'akimalako naye tewali yadde effort n'eki mbulirayo ekisanja ekiwedde opposition oyo yaleeta etteeka oba lyateekawo tteeka lyonna lyonna erigezawo okuyamba omuntu wa wansi Munyagwa yagirimu talina nzija setanga information news and abatuwuliriza kano kankabuuze muganda wange kansala yes information gyenkubuuza kakati kale gyenkuwa okay gyenkuwa in form of a question mbuuza why you can inform someone in form of a question mbuuza kati nupu yaffe bannange amatanga gabimba kamanyi gamangi kiki amanyi mangi agaki Munyagwa bw'aba yavuddeyo n'ayogera ekintu ekyo tekibakolera nga opposition lwaki muteeka ku musaalaba fetusuubira era akalala kenjagala obbagamba omukakane muzimbe moduleta bakakane bazimbe ate kirabireko ebbanga nti mulimu abakulembeze b'efudisi onrekodi nga base balumbanga endimulimu ekifuna kubanga bo nga mwami deputy mayor yagambye tebanabana kukkiriza na mu mitima gyabwe kati
NUP etwala kati enkasi NUP balumba FDC batya njagala oveeyo ku record ogambe ffe twatulumbyeko omuntu nga tatulumbye owawulira Salaamu Musumba wawulira Nandala Mafaano wawulira muliyo nga be basooka Dr. Besigye yabalumbako Dr. Besigye tavangayo nakutulumbako openere kijaawo nnyo naye abantu bano wammanga awowulidde Dr. Besigye era tujja muddiza omuliro oba tujja muddiza omuliro bw'anaabanga alina ensonga gy'alese bwete kubanga era twamuddizako mu mundi kutugamba nti twesimbawo ng'ate yesimbye emirundi ena kiki tumugamba wakyo tugamba nti wali democracy ng'ate gwesimbye emirundi ena naye kyeyogera kyali kikyamu kyali kikyamu mwamulagako nti kyeyogera kyali kikyamu twakimulagako twawangula akalulu amina teyanzaigasala Cristiano Ronaldo obudde tugezeko munzikirize program ebere nga ekoma wano wiiki ejja tugenda kuba tukomawo n'emiramwa emiwoomu atujja kubebaza nnyo mwenna tusobola okubeera nga tetukola nabo tetugenda kuba twogera ku nsonga ya iPod wiiki ejja omulamu ogwo tujja kuba tugukomyawo kuba tegugenda kuvunda gukyaliwo nja kubebaza Hassan Musa Henry Tamale Beka wamu ne Sharif abali emabega okuba nga bakutuusako ekifaananyi ekirungi Mukama Katonda akunkomere